Nga bulijjo kadde kalipota embeera y'obudde wano ku Bukedde TV omwanjuzi nze Agnes Nalukwago. Mu biseera eby'okumakya ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale bibadde n'enkuba so ng'ate ewalala kasana kaasenga bwe kakubakubamu olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi bibadde n'enkuba nga mwetobese muno okubwatuka okw'eggulu era nga kino kiviiridde ku mukubo gw'enkuba okuba nga gusaasaanidde mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Wabula mu biseera enkya ku makya tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'oggyeko ebitundu ebimu mu bukiikakkono ssaako n'ebyo ebimu mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubakubamu. Olw'eggulo tusuubira enkuba ogenda mu maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'oggyeko ebitundu ebimu mu buvanjuba ssaako ne mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe ssaako n'ebyo Mbarara wamu ne Masaka tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubakubamu nga n'ebbugumu erya waggulu lijja tukira ddala ku degrees 27 eyo mu Kitugumu so nga ate eyo mu Soroti tusuubira ebbugumu okutukira ddala ku degrees 28 olwo mu nsozi ez'e ebbugumu lijja tukira ddala ku degrees 22. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Nairobi ne Dar es Salaam tubisuubira okuba n'enkuba nga n'ebbugumu mu Dar es Salaam lijja tukira ddala ku degrees 29 wabula ate Dubai ne Amsterdam tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubakubamu olwo mu Cape Town akasana kajja kwememula nga n'ebbugumu lijja tukira ddala ku degrees 24. Ebyo tusobodde okufinayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde sigala nga yeekuumira ku Bukedde TV, puroguramu nnyingi zikyajja. Nze Agnes Nalukwago.